olaba kana kamuli kembadde mbaze kampe kati leero kwatira oluddako bali ku nyakukuba engolo wamma baniriza tutandikiraawo bino Muvyani yabisetinze gwa wabisetinze obadde oyagala nkuleetere ekisebo nkuleetedde akatunda tukalaye bo tebadde ejjudde sinalabadde n'ekikumi kyo simanyi gobadde oyagala kufaanana otya tuula tukole annaye ate ofaanana bubi otya omusajja gwe nnina ayina olubuto naye sente muzijja wa Muvyani kyekiriwo ndi wano nkeesa lukya nange nsanisa okukusisinkana Bukoma agamba ki Bukoma nsimbi kiriya kyekiri mu Masaka ffe mwetuli mpola mpola Kampala tulabitambula ate Kampala naye mwali tumbeeramu mwe tuvaamu ne tukomawo eno ewaffe mpola mpola wadde ombuzeeko banga libadde ddene oba ag'omu ku babadde abategesi b'ebivulu bya gravity naye bannaye Nelson Mawejje agambye ate Nelson mbu Uganda yafa dda ssebo wagiziikawa Nelson Uganda wagiziikawa temukola bintu ebyo don't do those things Nelson abeera wa abeera eyo Kampala ya brandinga t-shirts za fake medias ezolaba ntera okwambala Nelson ndowooza owulidde Nelson nkolerayo essaati Nelson Muvyani musaagala oyagala ateekeko kya brandingeko kyo manyi akola t-shirt branding ateeko fake media oyagala etya yakola nga gy'oyambadde njagala yakola siteranya okwamba saati zitali za kukola kale Nelson tubuulire ssente mmeka nti oyogera ne ssente bw'okwata mu nsawo si bya bwereere kampuni tetukwatirako nga ffe ba panelist ati gwe dda olaba ne fake media zisasulira okakaza nti ate panelist kati ffe tumufuniramu oba toyina kyogamba Nelson tumufuniramu wa nga ffe ba panelist simanyi kwambadde nsuubira bintu ffenna tufunamu kaali nenga Nelson kutumiddeko muganda wange bona osiimye Nelson Mawejje muyimbi nno ayina music wanno mulungi alete music tumukube ku radio alete music ku Nsimbi FM uleta music ku Nsimbi FM ndowooza owulidde ssebo music yazanye music muleete oluyimba luli weddingidde luleete enyimba va kuziwuliriza oba ziwuliriza waka zireeta ayina radio station meka ku yakatamu simanyi ate YouTube ayina YouTube kwali akozesa manyaki noza akozesa Nelson Mawejje naye ayimba bulungi bambi ayimba gospel we n'ayimba ne kuzina ezaffe ez'ensi kati olweddingide lwenkugambye lwa mikolo mikolo agikubira ddala era nga ayimba bulungi Nelson nkwagadde nnyo omusajja omuyimbi w'eggwanga naye leeta ennyimba bamutuzizanye ku radio azireete ate nga ayinamu ne kasente naffe nga bw'otusaba ssente za t-shirt ozibrandinga sente naffe oba ozireeta Nsimbi ate tumukuba oluseke biriko byagambwa ate tukuba oluseke luli lwennyini otegeere tukusimba oluseke oluwulire luli olunyini onansubi lwennyini kale kakati tuli ndine Muvyani MC wano nga bwe mulaba of course ntera okubeera naye ne tunyumyamu ne twogera ebigambo n'atubuulira ye ate ebintu nga bwakola ki bwabiraba n'oteekako madimbuko nange njagala kyoba okola kola ekintu bwe kityo ate ozimbye mutima lwaki olondamu abaana n'ebyana just nkokola bukozi abantu bakisaba
bali wa kisaba twatwala eri ebintu byo abantu okusaba ebintu byabwe wano n'ogaana obakolera ebintu bye baagala bamasi bwe kiri baginaze ne ba brothers naddala bakadaama babyagala kajanja kadaama beera mu kiyumba kyo nina sister wange Aisha toleeta kajanja ko wano sister wange Aisha kadaama ali eyo Egypt naye akwagala nnyo yakutumira okamala Aisha nkutumiddeko nnyo kikwano ogamba oti ali ludda wa Dubai Abu Dhabi Qatar ali Cairo akwagala nnyo naye akola ki simanejatiti tebakyagala ddala bayita bagotomanya ali mu Cairo tali Uganda naye akwagala nnyo yagamba muwe namba yo naye ate okola kyo jimuwa ono amusobola eki ali musiramu muno kyekigaano jimuwe muwe namba twogereyo Aisha wamma muvyani akuwe namba twogere by the way oyogedde ku kyenamba nga sinaba kwerabira bannange kamba we namba ya Jibu Fashions Jibu wadde naye Jibu obakabange oli wa obaka Jibu Jibu mukubireko mukoneko Jibu ngena munonyako manyi kati yadda kwa iPhone muzibu yadda kwa iPhone Jibu okuva wagula iPhone ekikola ebintu bya muzibu totegerekeka chichi seta aziteka mu data wama note musanvu note 2 13 89 kaga musatu esimu eri note musanvu note 2 13 89 nkaga musatu nsaba okubire Jibu omugambe fiki yangambye wasuubudde by the way ngenze okujja ndessa agenze kusuubula emaali yonna ng'akoze anga agirese yes musene nakyaliwo ate aveewalagewa bakyali bafabo mu nnyendo tubaagala nnyo ye mwensonga lwaki fiki media leero aveewalagewa kakati enamba eyo gye nkusomedde osobola omu whatsappinga akuweereze ku stooko biki byaleese ebipya yakasuubula ndesamaze okusuubula ebintu ali biteeka kuki kuzidoleza mwezi okumwagala okusaba ku display so mu inboxing omugambe fiki yangambye walise stock empya kikyoyina sweater pants empya wazirese emisipi sebo oyina omusipi muvyani empale teri mu musipi gende wajibu akuwa omusipi abantu bagambe nti osanze enva gende wajibu akuwa omusipi abantu bali badde osooka baga nti muvyani musaza ava mu nnimiro wamma mu inboxing akubuulire kikyalinawo then alinayo ku bubox obutajiga nnyo semanengene butanyiga semanengene abulina size yonna gy'oyagala oyagala large extra large byonna wadde okoma ku large tewali large watwaga ekintu kibe kati gwe wayingidde mu ligi z'ab'embuto ati nze nyina yiikaala yiika namba eyakisebe yasema sema bannange sema munene bwati bwaguuga saza ddamba eri ebuddu so gwe kati weetaaga XXL yes obadde ati ziti ekyo kinene XX ndowooza Jibu owulidde muvyani ayagala boxer ya XXL large sema munene bwati naye takuzitowerera kati saasira mukazi amusobola kale genda ku Jibu Fashions asangibwa ewaffe Masaka wali mu nnyendo kukyambuka ku welcome opposite Luka stage eruka yeri wali yali side eno ku hamsa ey'okubiri bw'oba ova mu nnyendo ng'oyambuka ku welcome then bw'oba ova eri era ndowooza yakubiri still so gendayo mukubireko omugambi fiki yaŋŋambye stock waleese empya ate buli lw'onoomugamba nti fiki yaŋŋambye manya nti discount kitegeeza kisweta pant kiwandiguze ku $5 ogenda kigula 3.5 oba onfuna buli kimu akirina nga taziina enkofiira aziina akwambaza okuva ku mutwe ku kaviiri paka kuki kosima paka ku yangu twogere ku entertainment sebo kale kakati yes bana embeera nzibu mba ndi awo nshootinga Joy ebyali ku gundi ewa Spice Diana ne Chris Evans Kawesi omanyi batukubye endongo
ku Sunday Sunday bangambe kyadde batukubye endongo ewa Spice Ghana naye Alex obukopi obugumu obwo lwaki oli mugumu nnyo omuntu osobola mugulira yaddaako okunywa naye Alex ku bintu byenkukoledde sheeno nze njiranze ne Jib Fashions tulanze show naye mama nentuuka enkalamata nejjula okunzitanga tosobola kungirayo yadda akacupa ka kasoda kebbiri infact akoolukumi naye Alex siyeka bapromota bonna bapromota basinga bonna bwe beeyisa waliwo abakisusa kasita promota ekivulu kimala okukwata tewalabe ebya kati ate bwe kiba kikusaza olw'okolootya ebya nabati ne wizo kati bwe kikusala okolootya promoter yenna ffe ba presenter nazaawo ombuzaabuza naye Alex onjagaza ki kyolagala nojja kifuna kakati mba nnyo ndi mukambwe ennyo salikako musali kati mba ndi awo ototuuka myaka gy'entondo nagituukamu dda nze nnina entondo nziyina ate empitirivu siina kyenfunye mu butaba nazo byonna byenfunye mbifunye mu kubeera na ntondo mba ndi awo common naawozze manager wa Chris Evans omumanyi mumanyi bulungi haire powerful man manager common hali nawe nonsobera naye common nkwise emirundi emeka owulira eddawaazi lyenkozesanga nkuyita nze nno ndi musajja mukakkamu naye olaba nkangula ku ddoboozi kitegeeza kiyiseewo common kivulu kyatambudde kitya kyawo okuvira longi kakati ekivulu eky'okuvira longi kyabadde masavu ate nga gookya ewagula tetuli miranga era Alex mpa ku ssente wakoze Alex yalogeddewa oba already yesiza buzisa mukamusero ewagula vite kyaganya abantu bagobye nno ndowooza bagobye n'okugoba ku bantu kyadde kyameka kubanga eri kyadde kya mutwalo manyi nze sitera nnyo okumanya na bbeeyi ya bivulu kyadde kya mutwalo ewagula vite kumalya fulo kyadde kya mutwalo n'ebiri ndowooza n'25 oba tebo naye mwebale teba sponsor mwabadde bangi ekivulu kyakoze bulungi ate ne performances zabadde nnungi Chris Evans yazze n'atukuba live bagiyita batya bandi octet eyo bayeyo endowooza yeeyo octet band mwebale kuba bambi bange ebiseera ebisinga kiba kizibu naddala bandi bwe banga tekoze rehearsals na muyimbi abantu batuuka ku stage ne bakuba ebintu nga tebitegeerekeka naye at least mwefubyeko ne mugezaako naye simanyi lwaki common ate waganye ba backup okuyimbirako Chris Evans abawala bazze bayimba bulungi babaakinge Chris nalabye awo bagaanira Chris yabadde ayimba bwe yebaakinga bwe yebaakinga kiba kibulamu tusobola kuyimba nga twasasudde oba twasasudde 1,000 oba 2 kiri nti zewatusabye tuba twasasudde omunaku kasita aleeta omutwalo tuba twasasudde kati Gravity yasabye mmeka naye yasabye mutwalo omunaku yayimbidde busubi yayimbidde busubi byonna byali baddawo niyo omunaku natuza ku Maria Flo nga ndaba green mweri Maria Flo of course kyo kyaganya siraba abantu kyaganya go kimanyi ti ku Maria Flo n'abamawulire babasasuza badde bakusasula abamawulire ku Maria Flo temulaba abamawulire mwagala ebyobwereere mubeemu ne ku ssente tukibagamba wano bulijjo muvyani baamu ne ku nkalu ampa mmeka nga mwogerako bamuneku akusabyeko omwogereko nabo byagala ngati bava mu box kyanna kusaba ngati bava mu box bafe ngabo yajja mu ndaga inbox yo ngoyogera ne Gravity njindage tukula omulyogompedde ombulye ne chiche yakusaba omulyogompedde awo tegera takwetaaga gano wagalabye nagalabye omukulu sebe ebibala bitandise baby boy yatandika okufunako 8 n'atandika okukuba ku nsigo ekitali kibi awo sema akola Alien mujja kutegeera ati gwe nga kikuza nti oyina bameka Alien ate era bali mu mbeera ki sebo nze ndisala wekuba mu tochi
Salongo Mulambo owobweza. Bampita Salongo movie yani owobweza. Salongo movie yani owobweza. Kakati Alex webale kutegeka show yabadde nnungi. Yadde successful. Wachikubye akafuka boze. Mumugamba aleta juice. Ne kajula. So, it was a successful show. Yeah. Webale kutegeka. Naye ka tuwe ku sente sebo, tuwe ku sente wakoze. Tuwe ku sente. Katu yabaddewo sebo. Katu events. Ate navudde wa matunga gakyawulira. Navuddewo nga sikyayina matu. Ekivulo ekyo Alex yakiseeko. Banna okukiyita kati. Azini okukola. Yafunye abantu gaba. Yayodde. Yafunye abantu gaba meka. Yayodde. Yafunye abantu gaba. Simanyi byakubala abantu. Naye kyemmanyi kyajjudde kubanga table zajjudde. VIP yajjudde. Ordinary yajjudde. Yadde table nga meka. Table zabaddewo nga ziwera. Kagama ne mujogera ddala. Si anti n'ekifusiwe wanene nnyo wali awo. Si wanene. Mwana wano mu parking. Si ntwadawo mu parking abalanga bali eri mu bba. Yeah. Kafa ko kannemo tegeera. Sikategeera bulungi. Katya. Sikategeera bulungi. Tozala wabuzala yate kati. Sikategeera bulungi. Wama Chris webale kutukuba muziki. Common ebintu byo sibitegeera. Common. Ojja bitegeera. Common. Agenda kukola. Agenda kunkolako bw'ogambye. Ajja kukola kali. Kati common nkolako. Sagala obenga gundi Alex sagala obenga vice promoter. Vice promoter. Nero vice twalwana wano olutalo bakusasule alien nakuwa sente. Mugabe wabadde amawulya gesajja gategedde. Vice lwaki okola ebintu ebyo? Twalwana wano olutalo movie. Naye olutalo olwo walulaba. Vice talina masanda mu ngalo. Tagalina? Vice talina masanda. Vice nkuyise emirundi emeka. Talina masanda. Kati soko onyoche waba talina. Ate kati nze Vice. Ate kati mpaku za kuwana. Gwedda. Vice talina masanda. Alex sagala obenga Vice. Gasize Vice. Najja ebukome ansimbi eno ne tulwana olutalo lwa Vice. Naye sebo Vince alien we yamala okusasula nga tumaze okulwana olutalo wasirikira ddala nze ninawe nkulindidde tukyaliwo wano Allah kyatuwadde obulamu mutonzi waffe yakola ki yasalawo ndowooza otegedde ekintu ekyo kati naawe ali eyo kitegeere mutonzi waffe yakola ki yasalawo nja kudda wano mu kamera mbategeeze yadde enkambwe ate Vince okyategeka ebivu era ojja kumpita nkujjukize. Vince kyomanyi musajja wa atalina masanda. Ankoleko Vince nkolaako. Twalwana olutalo. Risiti twaziraga abantu wano ku fake media. Waye? Embaga ya Amina yawedde. Embaga ya Amina gye tugenda osembyayo tubadde tukyali ku gundi. Tubadde tukyali kwani? Tubadde tukyali ku Alex. Kakati mbadde nkyakugamba. Ka spice ne kajja abasajja ne bafa ne bagwa eddalu kabadde gatukula ne bagwa eddalu akaana bagamba ani yamukola olubuto ani ali olubuto ka spice mama kali akawata akali bwe kati mwaka akawata era kati olujja kulabika na miezi ngeta bizo banga mwe luli lwamu akawato kali bwe kati Tumanyi oba loja akalira omulondo. Alabika no spice tamala gagaba magulu gesebo. Omuyite emmere okwo. Naye alina watu watenderwa ali basebo. Nga watende wali. Tugambe nti bagita diudro bagita. Sibimtageere ebyo byeyogerere sibiri mwezo omuzo. Bana ebigambo bya movie ni bibye. Yengo omuntu. Sibiri mwe disclaimer njikubi. Kakati wamma omwana yazenga akawato kati mugenda birange nabyo wa fake media kakati mwana ngatukuba show agabate Cosmo munyakyalo yatukubye Cosmo agambye kwa ali alaba live Cosmo alaba
Cosma gambye wa ainamu ku sente Cosma oba ali awa yeruka bwerusi Cosma batandise TV mu kizungu bakyagambikako bagitandise batandike ate ffe tubaganye ffe weetulira tukyaliwo era tubadde nze ndi wano ate nina eyange ate njagala ki ayinza okugatta abantu bagattanga nina eyange buli anjagala ansange ku telefayina yange kituufu sikyaliko ebyo wamma ka spice nga katukuba muziki nga tunyumirwa inginiya waswa naye najja n'akikwa naye inginiya waswa ga n'amasuuti ge wayambadde anyway inginiya waswa gyali mu kitaka sijja kuyingira nnyo inginiya waswa gyali inginiya waswa ogamba otya inginiya waswa omulongo inginiya waswa naye music aliwo music omupya sikutegeera naye inginiya waswa noonyaako inginiya waswa etwetaaga okukolayo ka interview ne inginiya waswa inginiya waswa twetaaga omanya obulamu bwa inginiya waswa yavudde wa byonna inginiya waswa wandibadde onnoonyaako ab'e Masaka Gravity abakola chief media nze sibitegeera bannaaye naye gwe natuusa ku Maria Flo sawa nga 4 n'ekitundu nze neewuunya omanya okutuuka ku venue mbadde ntera okutuuka ku Maria Flo sawa nga 2 nga parking wano wonna obasoleza ku mulyango parking eyo yonna ng'ejjudde kyampeddeko enviri zanzigwedde ku mutwe kyabadde kikya ku mulyango nga waliwo emmotoka esolooza sente na wali nga waliwo maaka tweri wali esimbi tewali wadde boda tewali yadde ka boda akabibi kyo bakapakinze wali yavuze maaka tunga jja mu kivulo kye kakati oba amaze okutunda ebyokulya oba mwaguzizza baani naye kale mwaguzizzayo abo abatonotono 15,200 abazze empola obubonero bwadde bweraga nti Gravity ekivulu kyakumusala kubanga Masaka ne Kampala balinga balongo ate nedda ekituufu kiri nti yazze akimanyi era bwe yali ku Kasuku live yatugamba bulungi nnyo nti Masaka ye tamutegeera buli lwategeka kimusala naye buli lwayagala buli concert empya gyaleeta ekintu kibeera kimugamba nti wadde Masaka yakusala luli gweddamu otegeke naye n'agamba nti eno embaga ya Isma Namina bwe mutajja talidda Masaka ne bwe muba mufa mutya Gravity olala ategeka munyendo ku plan awo so by the way yali fumita emboozi yali 222 yali ayina amaanyi gakyava mu covid yawo sabula yali ava mutukula kati ndowooza omwana n'ayagala okukola ki okumunyiga mukaawo mu nnyendo okitegeera naye Gravity ekivulu kyali mu chairman ne mukazi we n'asikaali akuuma ku mulyango ate chairman kyambeeza mu kivulu ekyo kwolu akuba nti chairman yali yamuwadde olukusa olukola ki olutegekera mu nnyendo Gravity Masaka yamulemerera Gravity by the way ovudde ne ku Masaka okumulemerera tebamutegeera ate n'omwaka guno Gravity talina nnyimba kati Gravity ng'oggyeko nti okwepicha okuwaddewo omwaka ogwedde guno omwaka era talina oluyimba alina luyimba ki alina Doors ne Shakira teruyina airplay naye ku social media yes lutambula bameka abali ku social media ku YouTube lw'amaanyi bameka abali YouTube omanyi nungi nnyo naye ground wansi Masaka ssebo ku ground omuntu ayingira endo ku Simbi FM temulukuba ssebo oluyimba lw'omusajja mwazalawa ekyo kyenkakasa tewali ulira nze ekyo kyenkakasa mumukuba oluyimba olwo lufu mukola bintu ebyo wazanya ku mpewo za radio yonna oluyimba mulukube ku Nsimbi FM nammwe oluyimba teruzanya ku mpewo banna ne TV kubye kutuuka ku ekyo TV kijwali obula ne sikumukuba oluyimba lufu lutya luwe mudakita banna naye olaba olumanyi I know that so naye lwakuba nti ekyamazima ebintu bingi nyo ebyalabisiza omusajja oyo shoye by the way n'okumanyira Bobi Wine kwe yamumanyira bali emabega n'atwala cement ku One Love Beach n'amusuulawo n'ebirala bingi mukyali ku ebyo Abannayuganda bawano basonyiwa era omunaku waawano gwe kasita omumanyira tasobola kukusonyiwa abanaku baawano mubeerabira
Gwirira kibagenda okukolera abana bakenzo. Ye bituuse wabyo. Kenzo kyamugwako yaluwa okyakijukira. 2 days back kuli omukaaga. Kenzo yagenza aluwa okuyimba. Yagenza okutuuka ku show. Ng'obuteba alaba ndowooza ngalowooza oba bambadde engoye bambadde white. Naye asooka okuba ng'alinga atabitegeera. Bwe yamaze. Genzo yenyaga obutebe mulinga omutali bantu. Ng'ekituufu abantu abali mu butebe batiri ddala mu show. Naganze Kenzo ekifaananyi kikubwenga nyimbira abantu bana. Nakwate kubona avaawo. Bwe yavuddewo kye baakoze ebyuma by'omugagga. Obutebe ne babumenya, ebyuma ne babikuba. Buli kimu nakati. Abantu bakambwe nnyo badde mujje politics mbyo by'okuyimba. Bakambwe politics tasobola kati kwawukana na byakuyimba. Oba na entertainment yonna okutwaliza awamu. Abantu bakambwe abantu banyiivu. Naye Dr. Kwefu angambye by the way ODA yongenda gibawa nti buli kati ategeka Masaka bino bikulu bitegeere. Manya wayimiridde mu political gundi eno saako gye tuli. Kubanga Masaka buli anaategeka ekivulo ino kitegeera nti Masaka eri mu opposition. Masaka wo opposition era obanga oyina kwegamba audience joine Kampala. Oyina ogibesingira kongo je Masaka. Audience joine Kampala. Kampala. Ogibesingira ko nnyo. Wagize batabike mukko. Sibe bya bulijjo. Naye ne Masaka 100% opposition. Kakati gwatali wo opposition. Jangu ngo wesibye 3. Wange ebbiri ziyinza obutakumanya otegeere kikyoteekeddwa okukola ki kyoteekeddwa okukola era ye Dr. Kwefu yemu ku nsonga gye yawadde lwaki green yabadde mungi mu Maria Flow than ever before. Banaye tutumanyi lwaki abantu inaku zino bazadde nnyo. Edi Mutwe yazadde yakaana. Nako alina omutwe ng'ogugwe. Naye azadde ka baby boy. Edi Mutwe yazadde akaana. Ne wamulaba dduka nga bakubye kaganisa. Naye kati ne mukyala we naye alina omutwe munene ng'ogugwe. Ewe wantu ofunayo wa muto ne musobola okubeera nga muzaala abaana ba balance. Inamo ofunayo. Yagala ozaala emitwe egyo n'aminene abaana ono yabyewasiza. So yazadde ka baby boy. Ka baby boy so. Okay. Newborn baby. Era Edi Mutwe ne mwamulaba dduka okutaasa obulamu nga tasobola principal mubiri. Yali alina okutaasa obulamu. Naye Edi Mutwe anafuye nnyo okutuuka ku ekyo. Abaana bamutuumye ensi naye Edi Mutwe. Bannange. Edi Mutwe. Naye musajja mutuufu. Oyiwawo omubiri. Kati yalirabye omwana we. Yalirabye omwana we. Enti oyiwawo omubiri n'olugenderamu. Kyekikusasuza gwe gugwe. Gwe yapatana. Oyina okufiira ku kalimo. Ebintu bya security ebyo kyovula nze byannema okutegeera. Abantu bazadde nnyo. Era beera nnyo ku muzindaalo gwa radio kubanga. Tujasigala awo. Tubeera awo. Ebimu era tobisobola. Ku bunafu bw'oliko. Tugattirawo mpola mpola naye baba. Nze okugenda njirewo omuntu omubiri nga kubenze. Yasigalewo. Abaana bangani abaana abalabirira. Ye. Kakyogamba Bobby Sebo manyi byakoledde Edi Mutwe. Omuntu agenda okuyirawo omubiri. Era abamanyi gyakola ki. Kyakujjamu tasobola kati gwe movie nsobola kuyirawo omubiri nga toyina kuvaako. Era ngendo guyiwawo nga manyi oyina kuvaako. Ekisolo kye bayita omuntu bwe kityo bwe kiri that is natural. Edi Mutwe nzi okati yadduka yalinga akimanyi omuntu atalina kavaako oba toyina kyokolera munno tosuubira kuyirawo mubiri. Era kitegeere tobeeranga eyo gwatulaba tobeera eyo n'olowooza nti nja kuyirawo omubiri nga tolina kwokola ki. Ekitegeeza gwe ne jibu muti. Of course era muyirawo mubiri jibu kubanga alina kavaako. Jibu yangoba jibu kyamutegeera. Ate yakugoba atya? Nagambye mukubireko. Banaye polisi yasibye Abanike. Abanike bamutadde? Bamutadde. Ekintu ekyo sikitegeera. Mba ndi awo ndi mu kushuti anti wansazizza mu mboozi nga nkyakuwulira emboozi. Nze sooka ompa olugambo lwatu. Kaakati Madimbuko ng'ajja. Madimbuko nga ngamba waategedde nno musajja wo bamunywedde. Nti ate ki? Byabadde asaasaanya. Ali ku bunnyogoga bamunywezezza bwe bati bamufunzizza. Naye nno Abani otya poliisi
zibankwatako naye kitegeeri wayagala okunsibisa ngolo kati kikibuzi okitegedde ngolo buzibu ki naawe bakunywedde olokukyaza semudemu birabye byali birala byemabegako eyo nga gundi ku radio kwe bakola okutenafuuka sentinary ng'ekyali ssuubi ng'ekyali ku kaamaggwawo wagenda saba mulimu wali ono byali mu Frank Kelvin Kakeeto omumanyi Frank amumanyi omumanyi yakolako nawana yali akola ki yali asoma kakati byali mu Frank Kelvin Kakeeto oyo yaddawa ali mu nnimiro ali mamwanyi n'ennyaanya naye bannaye Frankanno naye atobye n'omuzindaalo gwa rediyo ave ku nkumbi addewa nkumbi kati erimu omulamu takyasobola muzindaalo gwa rediyo mulungi alina talenti naye yagenda tebigatta n'emyaka muvian yonna wootuuka ng'emyaka tegikyasobola atuuka n'okula nogaa kati kino kale kyo kankiveeko olina abaana okoze eki nga tukyasobola abaana tukome kwabo abaana betulina lwakuba nti tuyinza ofiirwa ebintu muzaala mufaaki eggwanga lye mulimu temuliraba muganda wange olina ozaala nti jukwera okutambulira mu kale muzaale tewali ali seefu naye temutuyitanga temutuyitanga temulajananga muzaale ebyammwe gye mwezaalamu tetubaayo bwe bakubikanga kyoyinza okunona kamera n'akawunti owedde tolina kyojja kufuna ate obaluganya ozaala tetukolera ekigwa tolina kyojja kufuna mwe muzaale bazaalire banasikira ebyammwe byemufunyemu kati mwakafunamu ki mukyanga muzaala tuyinamu abaana tubalina bwe balikula balyeterereza ensi wamma omusajja adde atuwa update ku update dakiika ku dakiika era nga essimu tenva mu ngalo nkulaba olwo naye kati ani agamba poliisi nti kati oba kya mutima kyekyo oba kyani ekiina omutima ogwekko yeeyo yadde ameka 5 dakiika 9 ez'ekiro ng'olwo abantu bawezeemu bameka 8 1 3 bano abaana bakwatisiza amateeka ga covid bulungi bannange mwabadde social distance gy'otalabanga gye tutaalabangako na mu covid naye omusajja yakubye endongo ekubanga twavudde ku gundi nabadde ne jibo twavudde ku Villa Lounge ne tugenda ku Club Ambiance nga ku Club Ambiance omuntu yabadde ku Club Ambiance alabika ndooza teyategeddeko nti Gravity yabadde n'ekivulu Gravity yabadde akyakuba twatuse ku Club Ambiance saazadde nga 8 n'ekitundu nga Gravity ali ku stage ate no zadde yakatandika butandisi kusinzira ku kyenawulidde kubanga n'eri ewalala era abadde ayimbangayo ssaawa 8 kati of course Maria Freera ssaawa 8 kitundu bo baba baagala kukola ki kuggalawo naye omusajja nga atandika butandisi ndongo naye ng'ekiri ku Club Ambiance mukwano mbuulira omuntu eyabadde wali nga toyinza nagamba nti waliwo ekivulu neŋŋamba abantu bataave ku bivulu abantu mujja fiira bivulu mwabadde ku Club Ambiance bassebo ne bannyabo nga temwategedde nti Gravity alinayo ekivulu mwena ne mweyiwa walinyabo muntu ku muntu muntu ku ki muntu ku muntu nga tolayadde ku space yonna naye anyway bannange anyway ne abani munange agundi ng'agenda madimbuko ng'agenda ne Tipro Systems highly powerful man Tipro nga bagenda munaye nga boogera n'Afandagaba Fandagaba weebale Afandagaba yali wawe simutegeera bulungi Fandagaba si owekiyovu ewa plan oba simanyi munaye Afandagaba weebale ng'atuyambako omusajja nga bakola ki nga bamuta naye abani yazzeeko online ate simu ayina kansoke nkubeko kwali bagimuddiza kwali ku online abani kwali ku online nga tewaŋŋambye
nagenza okulaba sarasi zonna tewali omusajja ali offline ne ŋŋamba kiki kye tuliko yataddeyo okay neyanziza concert naye jja nga 6 ndowooza lwajja okubeera eno okay so mugendeyo mumuwagire ne ka spice kagambye bambi nako tukawagire kagenda kujja ku Maria Flow January 2025 enaku z'omwezi 11 nga kajaguza emyaka 10 mu industry Shiba tazaliye ku stage nga azalirako biki azalirako biki wini kama mujje banaye abalage nnyini lubuto omanye ebyo bye mwagala bagala ebyononesi boleka n'okuleka ani nnyini lubuto mwaliyo nga abalumufunisa yekataha bwe munaamumanya ng'olwomuzaako ki nga mugulira bebi amata oba nga mugulira pampa ate ndaba yali musanyulye mulina akajanja mulina akajanja yali musanyulye abanike lwaki tonkwata mbadde njagala otubuulire ki kituufu ekyabaddewo naye omusajja bamunywezezza omusajja aze kuvira lungi ng'akatuuyo konna kaayina n'asooka gamba basi soka ondeetere kutuzzi mwana gwe wakitegeddemu lw'oyagaliza nno muka kitaawe kitegeere abani nti lutta nnyo wali oyagala kunsibisa ku bintu bya Frank Elvin Kakeeto naye kati naawe bakunywezezza kitegeere Kakeeto yali akoze eki next time omanye Kakeeto yali akoze olina okukoma biwanvu tojja bisobola fenno tutobye n'ensi era muwe mutulabire abani kati gwe mukubire kubanga munnaye nze tayagala kunkwata kusaa gwe engeri gy'ali muyiziwo mali kumufudde busy nze mufudde busy okay nze mujjeeko olinga gw'obanja why era mubanja olina mukwata empolampola era mubanja era mukwata empola wamuola kati alabika ali mu production akola bulanga avoicinga manyi buli omu ndi mu production ni mu kuvoicinga kalango nayaba kale bannaye tumalirize njagala kudda buddu by the way otukoledde wano mu garden search na mwenda abantu abalaze office akawumuza nnya Nsimbi FM radio Muzanganda ebukoma Nsimbi wano ku kitebe wetuli ndo twetinge mukatono bwoti gero ndo twetingemu abantu balabe kalina obwaguuga wetukoledde wano ku kitebe ekyansimbi Farm Radio Muzanganda 94 katonyeze nnya banaye muteekeeko muwulirize ki muwulirize Nsimbi Farm program kyeriko kati kamperempe yakola kulikayo baby the big drive never naye kamperempe nga kiki erinnya lyo aliregisteringa nga atambudde ne kulikayo baby okuvira ddala ku ssuubi eri enkadde naye bannaye kampiri kirabye ekitebe n'atulaba kirabye kamperempe ne kulikayo baby naye kakati baby aba ayogera kwani baby kulikayo baby the big drive atambudde n'erinnya naye kamperempe erinnya eryo lwaki talireka erinnya eryo yandirirese ku ssuubi naye n'agenda nalyo ku mbabule kakati aze nalyo ku radio Muzanganda bannange aweze emyaka 5 ate nkubuuza tuwe info bebaggulawo mbabuli yatandikanga mu 2000 bebagigulawo bwaveeyo azitabadde maama oba kikyatambuza bannange agenda okujja ku ssuubi nga kyatambuza kye sitegeera
genda maaso tuwe bwino ssebo ate omwogerako akuwulira tuwa info ssebo bw'ava ku mbabule ng'awezezzayo emyaka 11 ng'ajja ku ssuubi 88 katonyezeemu ssebo tuwe info nawo ng'amalawo 11 nga naye ku mbabule ng'amalayo emeka kati ku nsimbi yakamalawo 5 ssebo muli balungi mu kubalira bannammwe emyaka kakati gwe ssebo wakamalamu emeka omusajja tomukuza uno mwaka gwakuna bade mwe bali nyumba badde balabi balungi abafiiki media bweto tulabise wiki eno tujja komawo bweto mpola tubabuzaako nenga bitambula kyakana kati lero kikutunuza mu kamera obadde ozze tugamba kiyi lero nzibadde ze obadde ozze nze nkuwa emboozi maama obadde olina omuporuve Masaka naye mubalaba abasajja obaagala olugambo mwafuukidde ddala kati bakazi enjagala gye mwagalamu olugambo sigirabanga omwana fiiki wamma kasambi bawadde so njagala akantu kali kakoleze ku madimba kabeere nga nsonga nkulu nnyo sente ng'oziteeka wano oteekako movie ya MC ng'oziteeka ogenda okola ki ssebo nkulabyeko mubeere bulungi wamma mweraba